Omwaka gwa 2020 minisitule y'ebyettaka nga bali wamu ne minisitule y'ebyamazzi ssaako ekitongole kivunaanyizibwa ku bibira National Forestry Authority kiyite NEMA balerula empenda eziraga ettaka ly'ekibira kya Bugoma ekiyitira. Kyokka ekyennaku abatuuze abali ku kyalo nga Baseeta ne Nyabirongo mu disitulikiti y'e Kikube bibanja byabwe byagendera mu ttaka ly'ekibira kino era nga kati bali kuwanjagira gavumenti efulumye alipoota kwata ku ttaka ly'ekibira kino. Bapima nga bayingiranga mu ttaka ly'abantu ne batema ebitooke oba enimiro basangamu kasooli ne bamusaawa wansi. Disani Nkulunziza ssentebe w'ekyalo kino alaze nti yakasibwa emirundi 3 ng'agezaako okulwanirira abatuuze be. Kusooka bankwata n'abannamawulire twalina essimu zikuvinzi bibyo abankwata n'abannamawulire ne tudduka ne bakuba n'amasasaana. Sooka gade bamanya nti oli kulwanirira Bugoma saawa yonna obeera mu kabenje balina okugenda bakupiikinga kubanga Bugoma kyavuka kyakulya ekyaba abantu abamanyi. Ssentebe ono ng'ali wamu n'abatuuze bagamba nti embeera gye balimu ya bunkenke era tebamanyi na kyakuzzaako. Embeera eyo si nnungi kubanga olina endimiro y'okumpi na forest naye ne bagenda ne bapima ne batandika okusaawa buli kintu kyonna kati oteddemu ssente oba embiba ogiguze ate ekyo kitukoseza nnyo. Naye mu maaso tugenda okufunamu enjuba oba omusana kugenda okwaka singa ekibira ekyo bakola ki bakitema kyonna kigwako. Twebuuza bayingirayo batya olukusa balugjawo okutema ekibira ekyo ngafu abakulu tetumanye ebyammwe bigenda mu maaso naye twebuuza bayingirayo batya. Omuntu ayogera ennyama mu biseera ebisinga afuna ebizibu bingi tawulirwa oba olyawo n'okufa. Wano ssentebe w'okulwanirira ekibira Bugoma kisigalewo Save Bugoma campaign tulemberwamu Asani Mugenyi agamba nti bagezezzaako okuwandiika ekiwandiiko mu mwaka gwa 2017 ne bakitwala mu paliyamenti naye tebaafuna kuyambibwa. Ne bwe twali tugenda okuwaayo emikono gyaffe mu palamenti ewa pulezidenti owa chief justice n'awalala twafuna emikono gy'abatuuze egikwatira ddala 3,000 nga ffenna tuwakanya ekya okubanga gavumenti ekkiriza ekibira ekyo ekikwasa omuntu omu okusinga abantu 3,000 okutuuka ku 5. Kinajjukira nti minisitule y'ettaka bali kulinda lukiiko lwa minisitule lukole alipoota ekwata ku ttaka lino ekintu ekitannakolebwako n'olwaleero. Eyo ripoota tusuubira nti kubanga yali presented nga cabinet memo mu mwezi nga gumu oba 2 cabinet ejja kubeetuula okusalawo. Bo abamu ku bakungu ba National Forestry Authority bakyefudde kyesirikidde nga bwe tugezezzaako okubanoonya ku nsonga zino batwepenye bwepenyi. Moses Moganisi.